ate bageya omusajja bamubageya munange n'otamba ku kyalo nga kugeyezza okufa obufi olina ogwolaba talina agayeyambudde akambala bwambazi gwe ndi obagula ebyo oliawo omutandisa okuyomba mukamisunderstanding attitude mutuna kuvuma ekyo. Would it be okay n'ogamba partner wanti I'm going to shave? Why would I tell you? That's weird. Why would I tell you? No, why would I tell you honestly? Ati era katwalo n'omulala ajja okusanga ngo shave za kubuuza wa shaving done. And then kireke it's my life. I don't shave for you. I don't shave for you. Nze mputuya nempunye. Because I need no, because I need your permission. It doesn't work for me. Bobo inomugamba sweetie, it's time for shaving. Yeah. No kwa nakafana ntiu. Nenda mukwano kabulenga nakafana ne relationship agende. I know manyi naawe olane kasuka siba mugaba butyaba bujjemu ogerobanga tamusala banange. Hi lovelies, welcome to Love Life. Oh yes, oli mu class nno mbade ngakuzamo In this other of please you don't know what to do. Say love life. Hey. Yes. We talk about love life. Hey. So nina Sweetny, the one and only. But then do later. Name mukomezao. So I feel bad. Tatrina candle. You know me now. Yeah, but when I look at you, I look at candles. Oh. Exactly, because you told me that now that's becoming my love language. Because candle is about love, yeah. Unless got my material love. The zinengages communicating I tell you guys similar one. Tujamunonya twetaka kakandaawo, you know, ate kandi wazitegedde yampadde sent ya coconut guys njiteka mu kitchen wali nga mfumba amazzi sijja kulimba mbufumba biki bagenda kulimba mfumba amazzi ag'okunywa because I love tea. Take a wali. Then we're in a bathroom when I'm going to bath. Take a wali kakando akayampadde akalala. Wangabe budget jasmine. The jasmine simani. It's jasmine mixed with what? Because it also has jasmine like a jasmine. I wanted to mix it with but naye mama Samu funye. Babati byebichi. Yeah, bitegeera. Then imagine ya coconut ezo koza mulimu ice cubes. So I loved the details like the ice cubes thing. Then I get Regan. Kasubire hipute muziraba. Mulaka undi kwene weyogeze ngani mwasala sagala bata wanya lero oyo asoka malo kusala omubiri ndyoke mpakunamire bulungi kane let me be a good girl today. Neja closinga you think I'm scared? Kwani atondango libo. You know how many times I've lost weight? Nange njibala nenseka. I lose if I want to lose now. I lose. Yeah, because I don't. I have that appetite, but kunongena chikola mnange nchiremerako. Yeah. How are you? I'm okay. Sibambalaba ntira kulaba ku channel Captain Creative. Ngaba ku sandwich nze. Nenga mukazi wattu onatudde wano babula kuntula ku mukolo oli awo ngaba mukazi wattu era nabagambye ekyo takyagala temuddamu kundetako omujjuzo mba sister like they should go easy on you banange bomuleke nze nabagamba ama baby naye ababana tebakiriza. I wish they know chama baby. She's very innocent. Sawa yonna bangoba oyayagala kungoba mbonga y'abantu atogeya abantu ogeya bayitawo ate mtu wayitawo ng'omugeya bibagamba ye mbunaye kenyini mugeya mbu ate tusinga omunyiiza nange kenyini neegeya kiba kirungi neweyogeya ye omulabi nga nekolenga atamulabye muleke takulabi mbunaye takulabi wabulabina atandabye bwati wabeera kati amaaso gamubadde
Ankadiyeko bina n'ebyokusaba. Ate nga yambadde specs. Ntampunyiriza aze atambula wansi anti kati Wallahi takulabi. Tandabe mumanyi abakonda byandiyogedde. Kale n'olemwa n'obeera kati ng'oyo ye girlfriend wo. Bina nkwasa ennaku bannange. Wallahi era ayinza okulaba wallahi tandabye. Are you short-sighted long sighted? Waliwo ekikyamu kyaka yakazuukuka. Omaga bini tuzikyuse. Tezikyakola. Ankwasiza n'ennaku. Ngenda muwa igino kati mulindeko obukigabaga bugenda buvaayo. Naye naawe nno ngenda muwa igina gina kulwokuba kuyiseeko. Kati ngenda kukola ka revenge. Nze kola revenge. Empisa embi oyina zikumala. Nkola revenge mu love. Banene donsindikira message naye ekikabije singa sindagiddamu n'okuba. Kyokka nze wensindika ezange toziraba naye sikuba. Ze mba njagala bangamba lwaki Sweetny tagirabye. She's supposed to see my message. In my mind, I'm like, no, her phone is in her hands. Boyfriend wala. It has a lot of communication to be like. Jaga communication. If you don't do that to me, so anyway, can't be that busy, but it's okay. At least just acknowledge it, that is okay with me. So kongambe. First of all, hairstyle, new hairstyle. Nali kubajidde mweri kali akaviri. Nengamba akaviri kampe emirembe. Nana zino teziri heavy. Teziri heavy. Yeah, teziri heavy. Ate ekya baby hair tekibadde kunenga asijja kuuka. I know one of those days. So every time you tell someone and it's not you, you go back and you to go Sweetny. You know how to. Thank you. So even was it recently? So Sweetny, bali kutuma. Like that's your real name. Yes, it's my name. So I'm busy defending that name, but never mind. Can remember those mstari. Yari kutuma ndikuwaga. Maybe you are sweet. Moba nafuna kula nefuna nickname. No gama. Mine mama afe. Yatutuma unique names. Kulu wange bamuyita Zuko. Ngala bamuyita Invisible. Then I'm Sweetny. Then while you're clear, then the beef. Naloza muno that's the way of marketing yourself. I'm Sweetny mboma. Omusaja agamba mama. Kombe. So katako ngambe. Have you ever heard of women nga triggered? Na gamba nti no omusajja yangamba mbutsi woma ne kimunyiza bado ne kimuluma. Tere gwe kitaluma. Really? Abakiga nti kikuluma. Okay, no one has ever told me that though, but in my mind, but there are those abasirika bategeeza. Never message nti. Omusajja n'omala okwebaka naye n'atanyega yadde. Liba nange gaji. Yeah. Era osooka kati kenze nembanze nsooka ne ngenda neewunyako ne ngamba okay. Olaba there is a problem. Nyinza obba nga there is a problem kubanga eyo teri sukaali na munnyo definitely. Kitegeeza if you're not sweet, it's either even if you do extras in bed, wali abatakola extras omusajja n'amuwaayo. Kituufu. Newona akubasama n'okola otya. Okay, so what do I do to be sweet or what? I don't know. Simanyi. Waliwo ababeera ng'eki. Nkwagala okumpa topic ino gw'amanyi. Ate omanyi obindikamu. Weebaira njogera fenna. Step by step. Yes. Omanyi katonsi. Naye waliwo w'osirika. Nkusinga? Yeah, Gen Z sibasobola these days you have Bukodi. Do you know you have Bukodi more than us? Yeah, true. Tolimbye. Batya mukwano. So I always pay attention ngamba Bukodi ekiba mukozesa ennaku zino. Ogenda ogezeeko. Women out there bakaba mubabidde abasajja mubamazeewo. Kati oyogera ngamba Sweetny kiki bakola ennaku zino ba Gen Z. Bakola baki ennaku zino ennaku kiki bakola ekyenjawulo. So that's why I keep quiet and I listen to you. Oyinza kugera katone zino nga kaka practicing. Nasobola oku omumu. Alabika amanyi. Ndeka gwange simumanyi. Sijja kwogera bingi. Ayina. Kyokka twogera mpola mpola bina tatuwulirirako ddala. Tumaze okukola tatuwulidde. No, by the way, bina namuvuddeko, let's do our show. You know, I've even forgotten to ring about the bedroom. My husband says, someone had never told you that thing. Tebakingambangako. But what do you think? Like kiki bategeeza, what falls under the kuwoma bit? Baba bategeeza ki? Gwe ng'omukazi bakugamba towoma, omusajja n'akugamba towoma, kiki ekikugira mu bwongo? Or what do you think girls are doing out there? I just feel like
embassy, what is it called? Gatuli clean? Yeah, clean number one. Because olina okuba muyonjo definitely. You so have to be. Okuwoma. Kati ogenda woma otya ng'owunyengege. Naye abasajja bali weird. Okimanyi nti waliwo omusajja agamba nti nno njagala bakyafu. Ewawunyawunya. Nga tonabe nakunaaba. Aba akawulira. Mbw'abiwulira later after. N'agamba bannaa. Ayagala I don't know. Munaye abasajja bali weird true. Ojja kusanga oli nga yaaka akawunyawunya. Kayagala. But me, in my understanding, I feel like you have to be clean. Clean? You have to participate. In what? In what? Participate. You have to participate. Gwe munna kuliko emikono gyo giriwe bati mbu ogitambuza gy'abaaki. Bagisalireko ddala tumanye nti oli mulemu. You reciprocate the energy. And I want to abasajja nabo nga basiriseemu. Omukitegeera. Kati mbu ogenda kuba akiwa omuyisaayisaako emikono ne gitabeera watabeeranga logbook oli awo just tumanye lumu nti oli kiti oba bagisibe. Wawulira nga tonga nsibe empingu ate kati ennaku zino baleeta empingu obwo obugundi bwe tubateeka mu kamwa. Obuki bwe bateeka mu kamwa? Kabeera awo kabeera kaboyo kabeera nga kawiso kati okamuteeka mu kamwa then n'omusiba empingu. Sikamanyi mukwano anti tozirabimagga bati baba bansirikira n'empingu kati noonye wiso. Empingu zonna zirabako mu movies. Then okuya these are the funny sounds. Omuteekamu akantu kawiso. Then okuya the funny sounds. Bana. So ngena nekwata eno wiso nebeera nga eri yeba ya ball kati eba ya ball nga kunene kuliko akawuzi we kati aja kateeka mu kamwa n'osiba we bulungi we batakawusi n'omusiba empingo kati byaleekaana kawiso ke kaba kagira wi kati nga wati mbuga the voice irritates you waliwo abantu abamu abanoga nsirika wandisirise. Are you sure? Sikamanyi so kati that kaball kekayamba okumuoninga than okuwulya mama wowe. I think I want to wakira owulira ambulance nkuwadde buddu ngenda baloopayo ewa Ssaabasajja mugaba amasaza abagabagaba ebyalo. Lwaki mugaba amasaza g'ebuga? And then what else, like you talked about shaving though, does that contribute really? Is that under the same over the shaving last time? Abaana ne bajja mu comment section ne bagamba gwani yagamba twagala bisale gwani yagamba biki. But let me tell you, believe me or not, buli wobeera nga oyina that other pubic hair newoona bujja kusigala ng'owuli kuba byo bituyannamu bwe biti katini that weird awkward smell. Okay, we understand nti obyagala at least bubeere buto, but the bush mubaamu ensekere infection tesaa kuggwako. No, trust me, that infection I would understand, but ensekere sewe kimanyi waliwo doctor yangamba nti wabeerawo ensekere awo, but ye wabeerawo ensekere. Goes back to hygiene basically. Have to be clean. Naye olina kibush n'okutya at least bubeere nga butini. Ate bagamba obulala obubafumita nange ekiriwa. No, ate you cannot shave ng'ogenda kulaba your partner. Nze nabagamba omanya nti wa Saturday. Let me say it's a Monday. It's a Monday. At it's shaving a Monday. So that's that whole week, eh? Yes, bulekerawo okusiiwa kati wabeerewo buli eri ng'olwedde buvuddeyo obutasiiwe. Si fresh, yeah. Fresh gundi like nga kwanga waliwo abagira tudde ng'enkya bagenda kukyala. Omusajja babugenda mufumita. Bufumita. Bagamba obufumita. Nobugenda mufumita. Newo shaving ambu tudde mbu ate ogenda omulaye bwa bumufumisha. Naawe kenyini like isaako bw'otyo owulire. Owulira nga bukufumita manya ne muno bugenda mufumita. Awo bireke. Tudde n'okutya. Okay. So that's another thing. Oli watukire like omuliratinga n'agamba ano yeno muwala atawooma. Kuba there are small things. There are those small things. Kuba wansi teri hani. Ate enviiri. Enviiri nga does it matter? Mwala waleziwonya walezikumuuka mbu. Ate omusajja aba agenda kwenyinyala.
wanji abeera otanyengeri nga zuuma anyway yeah laba agenda kwenyera will be like so nakyo contributing a problem so gyogamba kati bakolayo bati bagenda lemisengenze wa boyfriend wange olidde emmere okimanya emmere gy'olidde ogenda mu toy of course n'ogenda ali wali eri ku buliri gw'oli eno mu kinaabiro so Georgia will be like okay I know ajja bba akwenyinyala. They say if you're going to go to your boyfriend's place go nga you've done number 2 already. Yes, but what will be jabitalaze for example you're going to go there for like what kamimi kanalaba ngoli ayogera wanagamba omwana amaze ennaku nnyo wa boyfriend agenda mu toy nange nsobola okukikola 4 days gatagaze mu toilet tukola number 2 nyinza olya emigaati ne gimpitamu nyinza olya eŋŋano n'ensiba nsobolera ddala okikola oba kale wekiba kizze wennyingira nzigalawo n'ensumula shawa amazzi ne gayiika so that towulira so then after I make sure naaba as if yetabikola nonaaba n'olwayo waakiri nenaaba nembeerawo agenda ate wenkomawo sijja we bati I give you time to first to forget to forget the other history but a history you have to be sure there's water but I had stories and I'm like how when I don't know why in my mind I first check if there's water in the system. Never boyfriend but always neno toys kekereza amazzi katinga wo flashing you have to flush like 3 times nga no flashing at tip is not easy. Yeah, true. Ndazikekereza amazzi kyetofu ate togenda nga tomaze kulaba like is the shit gone kubanga ojja kugenda ajja abikulagambe what that picture will never making sure nti mu toilet mulimu air freshener teri kyogenda kubeerawo obanga ogenda wa boyfriend we n'omugwira air freshener ya toilet so when na boyfriend is ngule air freshener oba tewagirabayo gireete the second time oba tewagirabayo gireete kati ogenda kuvaako ki nga ogireesi air freshener they are 15,000 but then Peter ngamba let me buy for you this like air freshener okay kitegedde omala okukola pu amazzi singa abasiraamu bokka I know mna that's the way you I didn't love that doggy style ajja kugirirayo kabbi bana bagala doggy style for love bajja kuwenjula ngoyo kabbi banaye tufudde waliwo munange yatunyizaako lwakasa amwogera yagamba mbu yali turned off yagenda kugira whatever they were going to do that dog style nalayo tipi katipi immediately kati n'abamu tebamanyi kwekaza waba yeekaza susu nga butipi busigalayo baagala ogenda ku bitaala abo boolaba baagala ebitaala batekako amataala ayinza mpuliriza mboozi dodo sirina jenzi nanzise ku bitaala tomanyi ebitaala ebyebbakuli ate dodo lwaki oyagala nnyo okumpuliriza emboozi eno contributingako no because you're my guest kati ze mpuliriza wanzebali guest na host tunyumye nze oba ndetidde bukodyo kati okay ewabakuli mbitege lwaki onnyonoona abantu balowooze nti ndi mwononefu okusinga participate ewabakuli mbitegedde wala baagala ogendayo sajja ajja kusangayo katipi naye bamba walayo omusajja ajja kusangayo katipi ojja kuswala like I get amazed abantu like before you get into that act what like wogeze wa guy and you don't first shower. That is something that really amazes me. What wouldn't you shower first? When I pressure, you're going to go kunabe. I know, like you be no. Bambia njagala nembela fresh. Nga neongamba nampaniko okugulu nga mga kankwatire ku tekumi. Abafi. I don't know. It's sounding like abafi. No, I'm imagining omuyambi okugululika mama. Nga kugamba mpanika baby. The 360 zempulira 360 ngambika
And mama gumba gateka wansi mayina bukola 360 mawa just bakola just examples ne bakola 90 degrees 90 degrees yet nembe manya mukwana 90 degrees. But anyway, you're right. At the end of the day, I think you have to really be very careful. Yeah, I have to be careful. Hygiene is very... And then when you're cleaning that area, most women insert. Would you do that? Would you? I don't know. No, they do it. Already, engalo zo zina bacteria. I know bagamba mbufa abayina enjala tuli bakyafu. But I be laughing. Obane yabasomesa. Ana utasoma buno. Amwala naye lwakwala ono omuntu alina enjala empanvu kati omuntu alina enjala empanvu tosobola kwekiriminga bulungi ng'omaze okukola puno otula. Oba olina okunaaba mu ngalo bulungi. Oba olina okunaaba like nonaaba ne mu ngalo bulungi. Like the length y'enjala tekitegeeza nti no omuntu mukyafu waliwo omuntu ng'alina enjala nga literally talinaako naye nga mukyafu. Kati bane kufa abakazi waliwo omusajja ngo n'omutundu enjala nga mulimu ebi okamba naawe nga mukyafu yes. Nga musajja nga si mulenzi nga musajja abasajja bakulu nosaaga nga bakyafu naye n'abasajja abakulu waayo omusajja gatanga mukulu naye gatagala nakunaaba gye bali mukwano yangamba tubireke nakyo nga tayagala kunaaba because I can't imagine nze ngenze naabye ate ng'olina olutuuyotuuyo akugamba nazze naabye Wazze onaabye ng'otambulidde awo otuuyanye. Motoka essi. Yazze anaabye. Nze oba ompunyirira. Oba ompunyirira. Ate abamu they want you know. Would you ever cry for love and kneel down? Yeah. You would do like Omuwala ono yani ono gwe naabya kneeling down. Oyo ali soddoko yasusseemu. Kabiri nage. You said you would cry. Nabadde ntegeza gambe nga wakajja. Yeggwe kikompe ky'obulamu bwange. Gambye abantu balina ebigambo bannaye. Love y'Oluganda enyuma nno kirabika. Mulimu ebikompe ky'obulamu bwange. Babiyita bisoko. Mbadde sibimanyi. Yeggwe kikompe ky'obulamu bwange yakala yagambye kikabiri nage. Kakiika ng'ak'ekibiriita akasembayo. Okitegeera leke nina. Njagala kutrayingako ku Love ya Luganda. Aiswe erabika nnungi. Kabiri nage. So you wouldn't go to the extreme of kneeling down. Yeah. Ngamba nsonyiwa. Nenga sikujjamu kamera kufukamira. Sisobola. Ate mba mwe kamera tusobola kufukamira. Kamera okitegeera okufukamira no. Bambi. Give me another chance. I'm sorry. I'm proud. Okay, nsobola okubreakinga negamba kakati waawe nasobeza. Is it okay if we talk about it? Okay, give me the last chance. I'm going to be the best. I'm going to give you the best of me. Mpulira. Nakabirako omusajja ne mugamba kale itsoke bali eri bonna bana babeerayo naye nga nange wendi. Nga you're ready to nali ebenanga silent competition. I know. Naye yali egenda kunzita. The moment wamugamba muno itsoke nze nsigaddewo. Okubeera na guy nasooka najja nakukwana nawe no playing so hard to get. Bimanyi. N'omutamuza bennyezaawo. Yes, atijjukira nayinawo ettaala. Nga mupostinga Mrs. ku status ku DP wabula nali musiro nnyo. Nentijja kati oli we yagenda. Ne ŋŋamba ono bulijjo agezaako come here. Ne nnoonya okwekwata ku tsubi ne ngwa mu love. Bwe nagwa mu love kati after that guy after we having sex that night I didn't know that agenda like kukyala agenda kukyala ewaabwe w'omukazi. Oli no posting oli serious. I didn't post him munnaye na posting oli katono ya I didn't post him. No you didn't post. Nga buli kye nasaba yakirina mwavu ayinako kabuto
Bayenze lawa yagala omusajja waga balina akabuto abaffe banne sikiwuliranga nako sagala 6 packs. 6 packs sigaanye yagala akabuto nga kakoze batya maama Nze omusajja alinako kabuto wayambala nfaananira bulungi mba ndaba anyumye gana avuddemu tebakola ate bano bonna baana so yagala ayina akabuto nga kakavuddevuddeko naye nga si kanene naye nga olinako olina fantasies nno mukwano n'okukola otyo katuulako I want to understand kateekako omutwe weki olula kifuba ekifuba kyonna kati kaba kanyumira dodo okuweeweetawo baki tobimanyi dodo because me at least the chest I would understand when the chest is a bit hairy in my mind I'm understanding your point nakabuto sekawiranga nako by the way na fantasies zo bambi katotaka kwe juice wali no wuta no kuwuta kati chentegeza imagine wajaga mtu wajagala akabuto bwakira bikandoza boteka kako kunyawo obaka wine ngakagenda mu kundi wali ne kagira nonywawo wine yawo nogamba baby kanditaka seke nota nuko kuwuta wine mukakundi yawo I'm trying to imagine why you love akabuto by the way it's in my mind nzaje akabuto afaanira bulungi era packs etansoleta akabuto namga emetoka sala abaine embuto kaleke no wana bujja mugamba regard nze akabuto nkagala twalina bu flying kiss bo bwekyavu bwekyavu riga tetulina kando leero ku set weerezeka kuliko sente azijjewa munaye akabuto kanfaananira bulungi musajja wa 6 packs tanyumira so kitegeeza ate waliwo anyway nalabyo baana agamba trend y'ennaku zino abawala bagala nnyo kati 6 pack gaggwako bagala nnyo abawala abasore bagala nnyo abasajja nga batono nga bali slim kati gweoyagala slim ng'alina akabuto asaagala abasajja batini yinza okunoonya mbuliri n'ombula oyagala nga munene ate saagala munene nnyo nga kasuku kinzise ekyo si kituufu nga njagala nga ali medium awo kasuku teyeesobola anzise kasuku nimba ne like ndaba munene nnyo ndaba munene nnyo ate nze njagala ozannya njagala nnyo omuzannyo kati ndaba naye nga mba njagala omuntu nga munene but I mean you can go on that tummy and bounce kasuku's tummy and bounce no kasuku mudire. No, what I'm saying, you who loves akabuto, I'm trying to make you understand. I'm trying to understand why you love the akabuto. Kati maybe no you know no kubako ne kungoma. I don't go li flalu nnyo. I mean if boba goyagala then I mean omuzanyisa butoli. Mbala ne bela kawo ne kawewe. 6 pack achira kaziganye nako zino. Abakola 6 pack ambasasi de nako zino things keep evolving. Oyagala wa akabuto. Kabuto ko siva. So bakole emikono akabuto bakesonyiwe. Kabuto kesonyiwe. So exactly obadde chatwa story so ngaina buli kimu kyoyagala alina akabuto buto ako alina kamuwanvu ati those days when ali musiru nga test yange ni basajja baddugavu. No, but I love dark men though. To tayagala ba brown. No, it depends on the level of the lightness, you know. One lightness is too much for me. Nanga waliwo too much. Yeah, waliwo too much. Body ali yellow literally. And you're a man. Zeba to nkolera nga me. Because my mind that is no, for real, that is me honestly. All I did dark skinned, but I'm not. You don't want brown. Yellow color. Let me say yellow. It didn't work for me. Kati color yange kokoma. No, that color is good. It's okay. But I mentioned you are yellow. No, you're not yellow. You're not brown, but you're light skinned. But you're not like what to call ya. I don't know if you know what I mean. Like everybody different. Yeah. Kati gamudugavu. That guy ndoza oba nange nambonya nnyo nako wakati nagenda okujja ngolede bamututte. Hold on. Wamukoya nnyo naye asigalawo. So ndoza nagamba Rendi kafana abalala mama wabulumya bbanga kyeri. Sijjukira.
naye namala kulaba ngeri relationship ngivuddemu ne ŋŋamba inofuna ekisubi. Oh, so you are playing hard to get because wali oli mu relationship endala. Oh, naye wali omugambye nti naye yali talaba nga mpostinga ate nga kufollowinga. No nga mpostinga ku status sampostinga ku social media. But you know men love competition, so you tebimutiisa. Most men tebyamutiisanga anti abayagala mulageko nga beera ku zipi era byesirusi bigiddamu naye nga naye akuteekayo nga wedetinga wekka nga n'okuntwala mu mikwano gye omusajja yangamba tesiteeyo abanene abaffe nali mutono naye nga oli bizi oteekayo omuntu my man nga muyita misa agala omusajja naye yakugamba njagala banene nanywa flasika z'obuugi ne baŋŋamba kaakati olabika tolya buli kyeta appetite nze nakikozesa kyokka omubiri gwagaana yamala genda nebujja naye nga nange kale wentuuka mu mikwano gye nga bagirlfriend bawe balabika bulungi naye omusajja naye yali alabika nnyamba buyambi sinze nali ndabikako obuddo. Kati lindako so kati kwanjula kwa kutegeera otya oba ku kyalo oba whatever mbaga wakutegeera yapostinga ekifaananyi ku status era after the kwanjula the kukyala kati napostinga in the evening ngate you had started talking naye mukama banna. Did you explain anything kubanga balaba viewers oba blocking? Some blocking and nali mwagala nabga tubeerewo babiri go amugamba itsoke tubeerewo babiri naye nga ate ye alagambo kati tali interested ayagala kufokasinga eri ngamba kangu pushing ontegeera kolera ku granny period nali ngudde mu butto no pushing omusajja n'ogamba ojja kunjagala bya mpaka bantwala ku bufe nali ngudde nga sibitegeera sinamugulira n'ebirako saamugulira. Because I want to know what you did exactly. Because now, competition nga nakava mu ssomero I love you too obuntu ng'obwo ali fala so yamalawo bbanga kyolo like nga ndi awo mu kyesi nasooka nampaka selentokya ka myezi 2 n'amala n'akomawo kati ate we yakomawo nendaba nga it's more of a situationship. Okay, nembeerawo nga nkyalumwa ne ŋŋamba naye wenna avaano nja kuvaawo bya ddala. Wamugamba? Saamugamba. In your mind? In my mind. Naye omusajja tebamutiisatiisa. Namugamba ngenda kwetta yaŋŋamba tojja kufa. Namugamba munnaye omutima namukuba esimu namugamba omutima nga gunnuma. Namugamba kale mpaayo chance njogereko naawe yaŋŋamba Sweetny tojja kufa kankuddire. Nagonga maze gwanange ngenda kwetta bonkyawa waliwo omukwano gwange bali bamuyita Eva ne mugamba yogerako naye nampulira nfansirira nsonyiwe it's okay oli omukyala sijja mmweraga naye I was so stupid badde akantu kakugambeko omanyi kena ngolina bums nga mulimu bumps a bit, right? Maybe. I think so. Sibinyanya nti birabika nnyo. Then oyambala akapala akatono cotton, my dear. Kisuka. Anyway. Akapala akachako omunda oba kane, the pant. Kashort manyi gulo bishot oyizo gamba yambadde patra but not patra. In form of patra literally, but it's a cotton pant. Mbumanyi bateeka mu obusipi. Sitegeeza zidabye mabega kabina ne ngamba omugayiseeyo. I know. Labika ne quality gye yafunye. Anyway, alina okwetegayo tuli kutya ate munange bwede tugendagenda mu bigundi by'abasama omusaka yali akutezeeko tugenda mu bigundi by'abasama meanwhile batugambe yeno gundi kati abantu bali mu jimu. By the way oba toyagala nko ku musama tonnayagala mbu balina love bali abaana balina sweet lies. Okay. No action but just words. Waliwo ne action naye nga abaza agenda kuba. Waliwo kale abakola ssente waliwo ababeera abakopi naye azikuba era amanya gyezikugjamu waliwo abo bwe batyo ng'akubaza it depends though. Kale ekyoto kyange kyali kyakufumbirwa musama. Kyo kyabaawo nakoowa yakuba
Mutanzi bankolera simwagala nga kona esaagala. Ndabika nkuze. You are fantasizing about them one time. Ngo gamba bana njagala kulavya omusamba totawaana mukwano si bangu abamu bafere. Era ogendayo nga you clincha nga you have a mission. Nze bakirincho kimani sibusobola. Akata obu besonyiwe. Besonyiwe. Nemme wali abaana nga kikwatayo. Nayagala omusama ne kikwatayo. Waliwo n'abalala ne bigaana. Ate buli maina omukisa gwe. In my mind, I think we might call it chinga. Kawaliyo abalungi n'ababi. Yeah, true. But I know. Mukama yamanyi naye. Bintu byala byatabuse dda. Like I look at women fighting for men. I don't know if you ever fought for a man, but for you did it silently. Naye babadde bakulawo babiri nga they're fighting for a man. Ng'alimu ekisukali n'omunyo. Nemmanya mukwano. Zisobola kuvaayo. Omanyi dodo nnayiga. Sobola. That's how you can't keep a man who doesn't want to be kept. True, you can't. Yasalawo. Newoona akubasama. Newoona alwanira. Newoona eswaza ng'omusajja yagambye akumaze. Aba akumaze. Naye yasalawo. Newoona akuba mukazi munno. Nali saakuba mukazi andi sinkuba mugwe ekisajja kyange ekiwutta. Abasajja balina amanyo kirinda kyebase. Anti mugambe ennaku zino tuba tukola laavu twesiba empingu ne tweteekamu n'obuntu mu kamwa. Ndi kukuba. Onsiba mpingu n'omugamba. Onajjukira bye yakola yeah, we are making love. Nokusiba empingu. Otanoka mukuba empi. Nekuba. Paka wa confessinga. Nomugamba papa swadde essimu. Right now nokuba omuntu gali kumpi. Nonya musimu obojja kifula. Jachifu na wakiri nkaba njagala nkimanyi. Tebera musimu. Just siriga imposing. But what I'm saying there's no checking phones, it's okay. But I'll keep checking. Nze busibe empingu nga njagala ompe password nkebere. Nkabe bulungi. Nesambala ngenda gula obuwe. Nesotinge nkiveemu if I feel like. If I stay manyi kyensigazza. Ngambe hope you have a public dick. Public. Baja. Say baji mukwano. I don't know because I've never, I just there's a friend of mine who goes Jukid then. Long time, not really friends, but man, have you ever been with a young number who you better know the boyfriend with those days? Never ever they call the boyfriend who ngabuli omuku muzigo. Amanyi bwafaanana. Neighborhood emanyi bwafaanana. Nemugamba, you knew all that? Nagamba, yes, I used to know, but I was in love. I think I've told everyone. Ndimulove, this is the man. Ngabuli omu manyi bwafaanana. Noba n'omusajja nga bamanyi engeri gy'afaananamu obwerere bwe. Nebyakola neighborhood. I feel like you've killed my ego. Yeah. Sebo byonkola eno byodde bannange. Ate bageya. Omusajja bamubageya munange n'otamba ku kyalo nga akugeyezza okufa obufi. Ono gw'olaba talina agayeyambudde akambala bwambazi gwe ndi obakula. Ebyo. Oba oliawo omutandise okuyomba mukamisana nga attitude muntu nakuvuma ekyo. Would it be okay n'ogamba partner nti I'm going to shave? Why would I tell you? That's weird. Why would I tell you? No, why would I tell you honestly? Ati era katwalo nomulala ajja okusanga shave za kubuuza wa shaving done. And then Chireke, it's my life. I don't shave for you. I don't shave for you. Nze mputuya nempunye. Because I need because I need your permission. It doesn't work for me. Bobo inomugamba sweetie, it's time for shaving. Yeah. Nokwa nakafana tiu. Nenda mukwano kabulenga nakafanana relationship agende. Atwale kikajjo kye. Walala munnange. I know. Right? No, that is giving you too much. I feel like now I've given you too much. You understand? It's okay. Sijja kugamba. If you ever ask me one day, kugamba, yeah, I shave once a month, once or twice a month, or maybe I wax once a month. I would rather if you ask me. If you don't, because I also won't ask you. I won't. Omusajja nga ajja kusanga oshaving za kugambe wa shaving dani wabadde olagawa that is me. I don't. Those days maybe I would take bullshit.
Those days I will take the bullshit. You ask me that question, I don't answer that. Because that is in a bobedi chisiru. No. Sense of, yeah, please, narcissist, why? So ntanikoga bebo bobo fuluma mu nyumba ngamba ng'ofuluma. No. Okolechi. I'm a mature person. Fuluma botuka ngamba ng'otuse. Ng'oluddeyo nnyo. Nkubise ngeri busy nani. You talked for too long. I'm like, you're not the only one. I think I now imagine for them, that's such a person. They don't communicate, yeah. But no, thank you. They don't communicate. They won't tell you. Yeah, I didn't know what you was and he was like, ma, no, I don't give you that. I feel like that is giving you too much. Yeah. So would you date a married man? Got married? Are you married? Nah. Nina buba kwano. Olina. Tolimbye. That's why I'm not in a relationship. I love too much. Nina love when they are old school, because I saw my mom and my dad, so I think I imitated that. Kakati, in the communication, if there's no communication, basiriwo. We have to communicate every day, not on the phone, like talking, the different avenues of communication. Otherwise, like a hi, you come good. Now that for me is a brilliant this son, he's okay. I don't know what is wrong with me, but that is me. That's money. And that's why I'm single, by the way. Kububa kwa today. Kububa. In my mind, I'm like, there's my man somewhere there. He's my mind alone, which is impossible. But in my mind, I still have that fantasy. Jali, by the way. Someone day and age, Mukwan. Oh, guess I maybe the trouble Sweetny. No, what Ngakoya. No one wanna koa. Gotta go through it. Nagamani. I think we've not Sweetny Maze. In his mind, he has gone through it like funya. I don't know. Black, because there are men out there like that. There's still good men out there. Just because we get bad stories, just like marriage, there's good marriage out there. But we get bad stories, that's the issue. Because bad stories, there's covering at the yes, yeah. So what? It will end in tears. That is your job, like you're there. You don't want to know. Today you kulaba. together. So basically, you don't. So what you would tell? No, I don't want to make cousin Buba. I don't want. Biga nyera wongambira wonchita. And yet I know married men out. There are good married men out there. And kati me mbangamba why oyinza okubanga omwetaaga bwe wiyagala kwogera naye just a mere thought of like amanya amakry kati waliwo embeera nga just njagala kwogera n'oyo omuntu animbelimbe those sweet lies ngoba I'm down. So for you, would you date a married man? So would you? You would dare? No, thanks for being honest, but I know. I can't judge. I can't judge. I'm giving you a reason as to why I wouldn't. It's my issue. It's me. I'm the problem. Because in my mind, I have that illusion like she's supposed to be mine, right? Mine alone. Number one, number two. Ngobera naye like oboyagala ngobera naye. Gasolo ngawachiri manyi muno toina gosana naye. Go manyo wanyende wale nje kamanyo lieriwe kasaka basi kira wembera nawe nnyo okusula nawe every day nkowa tuke sana akutama. That's why I don't know if marriage I'll handle kubanga every day I'm like it's too much natenga temba nkwetaga so mba njagala from far away, then once in a while we meet then we communicate every day. So I what are you doing? Where are you going? What are you having for lunch? Are you okay? Jagala. That stupid love, I know. I think I was saying I love that stupid love. That's a love I crave for. That's why I'm still single, by the way. I feel like I'm not getting what I want. I'm in a relationship.
No, but they know I'm not. Kati obalimbira bwerere. Nze mbyogera ne wano I'm not. Because they keep saying no lugezi. They keep saying oyina ettima ekyekyola kyeko okweraga bagamba neeraga, you know, right? So kikambwe bwe balowooza ate bwe mpulira nsanyuka I be like but I'm not though. Siri bukambwe. But I put on that look kubuza. Yeah, and it protects me a lot. But I'm not that type. So anyways, so for you would tell your partner that, hey, by the way, today I'm shaving. For me. No kataka connect for me. You would? No, nyawe ntitandikira siraba. Okay. So after telling you that, okay, I'm going to shave. Then what? And then how come you shaved? What did you shave it for myself? Kubanga era wembeera n'ebyo ebintu nze empunya. There was a time about the toothbrush situation. Because I'm the kind of person who likes alternating toothbrushes. I can get a toothbrush in a week or two. Randomly, I'm in the supermarket. I can get a second toothbrush or a third one. Just randomly alternate, color, different colors, or maybe the make, which. So there was a time some years back. I think Nali China ko campus over, and then this guy. Boyajja yayina boba oyina boba kyokka gwe twaga muntu wa boba nedda nina boba neryange I control it waliwo alina boba nga you've never seen omuntu alina boba my dear nga liri abanemi extra but any normal person alina okuba nga olinamu ku boba if you love someone naye waliwo mulimu levels though nange nina boba pressure zaali zigenda kunkuba obeera kumenya waliwo akisusa ate nga it's too much anayagala takukuba enayagala kulondoole simanya kwa surprise visit sikumbe akulaba whether you're alone ebyo you know so yagala nalengera another toothbrush in the whatever went take a tooth good mama nazibala ngakankana was over this. I don't want to be fooled. I don't want to be fooled. D, I don't want to be fooled. Ndieri, damn, hustling. You're here. Chazawa said like, wait. Don't fool me. In fact, I want to go. He actually loved. No, I was in love with Manang. I tried to beg to have it again. Bigger. Ndaba dodo wange nga when I'm in love, I tried those days I used to. Atuna ngwe ya fuluma. Bringing him feeling about it, drum it and the muchinabiro. What did he see? I don't bring it on home. And then you can about that toothbrush. I tell you, Nali color ya blue. To search me na chitegera. Bona lowers that I got I think already source open. So then bona lowers that I brought someone. Katakata sinagenyo na kunanga so you became dramatic and left because of a toothbrush. That is my toothbrush. I just decided to buy a blue one, fine. But you buy alternate toothbrushes. Fine. This time I bought color blue, but that doesn't mean that it's. I mean, it's blue because it's for a man. After like maybe a week, a week. Nga nawe umuntu akunyigira nga love ngebanyiziza ne mumala for like a month nga muyize nze nyizo fa mbasisa dodo tomala ogomala bbanga kinga nga mwenyigira era wenda bankagenda stretching mu lunaku olwokubiri nze yeetonda nogamba sonye wawade yali mu wrong I get a way of kujawo that line and communicate a month a week walona mala n'omwezi anti nga benyigidde naye beera too much love eyo lwaki love chess bitege anti waliwo dramatic partners. Those who are dramatic, those who kunyiganyiga all the time, you know those people. Yeah, maybe you've heard of them. Bali naye mbasagala mpesi kulowooza ku muntu mulala. For 1 month. Don't put. By the way, like, would you? I like if you're in that relationship, would you put like all your eggs in one basket? Ngateka munegachika. Sweetny. Gama, don't put all the eggs
in one basket bannange. So stupid. Ngateekamu ne gatika. N'ogamba katuloonye bucket endala tuteekemu endala. Wowoolo nze nteekamu. So balabaga buno please don't love with your heart, tekayo ebiwowoolo, tekayo lungs, tekayo amagulu gogene wena wena ndogamba. Omusajja tebamweyira ne bamwebikka nze mwebikka ne muvuunula. Obijjukira biwedde n'ogamba kale they told me. Tegeza kwagenda mu heartbreak. No. Ebyembi. N'ogamba sigenda kulya. You're kidding. Wagenda ko mu heartbreak n'ogana okulya. Kwetta. Wanje Sweetny. Era gwa maji wa machi tuko otekamu gonna mu basket. N'ogamba ngenda kwetta. Era ddala ogofuna obutambaala. Otegeka. Ngenda kukaaba wano. Nebambi tekijja kujja. Tukaaba wano. Tekijja. Abawe ndeta bandi banaye bandi muyimba obuyimba naye nga Mbaga to accept reality. When I'm going for a heartbreak, those days what I would do, I would actually I would skip listening to country songs. That is country music or money. Ne love songs ngasagala. Bigana bigana kuzijukiza nkabe. Ate nga badde strong. Ogera kwa muntu ali out nkaba. No. So what did that mom? Bidandali. Bidandali killed me. Bidandali, reggaetoni, you know, vibe on vibe, reggae music, vibe on vibe. They are fighting heartbreak. Tuli kwa tubekana je fighting. Nga abapiro ne leti. Walumbe zaya, I look for those. Walumbe zaya. Musaba yagambye mbokuddira Rosette mbwagali fane mpunya. Kama kitegeza kyekyo omanyi bana ebintu by'Oluganda sibitegeera. Simanyi. Ayina ebikala asomesa Oluganda nabo naye nekiraka Luganda mulimu laavu. Nange ddaaki olusoko n'ogamba wow. Agali fane mpunya. Naate banange jasimajira omuntu n'akukyawa n'agamba kale bannange bulijjo nali manyi oli mulungi naye bwe namaze okukukyawa nagaza okulaba ng'oli kabi. Nyinza obutagifiiringa. Ng'oli kabi mbwesimanya mugolina obugulu nengamba kati mbadde nkabira nengamba tofudde badda. Why would you say that? But I know that you'd be mad. But the things you're not supposed to say out loud. Mbwe kujjukira nagamba nga mubi badde bulijjo ofaaki. N'oyo omuwala asobola okwogera n'agamba ono mubi. Whether even n'oyo omuwala asobola okwogera. I know but abasinzana gye wakulira. Certain background, yeah. Because ignoring. Now I want you back. Why would Omusaja akukwanye neno labanga ayogera ku x-ray. Kikasa kiwoma. Kyaliwo ekiti. You're stupid. Togendayo. Kubanga ogenda kugendayo nawe bagenda kwogera wayogeredde kwoli. Nawe bagenda kugenda. Omponyezza luli olumbe essaawa yonna olufuuka. Essaawa yonna olufuuka. Kituufu. Nze n'ebintu byesibuusa maaso era wendaba ngo explore lwaki oba omuvuma. Okay, we understand. Ayinza obba nga yakola data naye naawe olina bye wamukola. Waliwo okumwogerako in a way like there's a conversation gy'oyinza okuleeta nga it's relatable n'ogamba hey naye ate bw'ogenda deep into those things yali bw'ati. Yali tawooma, yalina mukyafu. Waliwo omusajja yayogera n'agamba mbu yali ayogera ku x-ray n'agamba mbu mulema mbu kasusu kalema. Mbu like tasobola kuyingira. Ati bannange so sennema nga sigiwulirangayo. Mbu kalema mbu ate yamutwala okumulongoosa n'agaana mbu the chick was like no kuba bamugamba okumulongoosa ayinza okutonya bakuyita atya mu luzungu. Bleeding? Ayinza okubleedinga biki ndowooza n'atya the chick. Naye sigaanye. Ng'alinga alina got oba cheka got yalwako neewola. But again nga tagina. So the guy was like mbu yalinga ayingira nga ayina watasobola kuyita. Kona. N'agamba mulema. Kati the guy akunyumiriza x-ray. Oyo mulema, oyo tawooma, onaawunya, onaakola ki? Naye n'ogera n'oyagala. Mbu what is so special about you? Mbu oyo wansi waliyo ebimuli. Biriwo ebiti byaka birinze abagenda okwogerera. Kati oyo omuwala yawulira bulungi nga oli ayita ex oba yamuyita omponyezza luli olumbe bebi mpujjaako. Nawe nokkiriza.
okkiriza mukyala munne bamuyita. It would be best you just move on, like don't overrun. Kale waliwo oli yakuyisa obubi, but still silence has power. The chikameka Regan, how many minutes? Twagambye tukola 40. Just 3 minutes to get it. Mom, what am I doing? I'm 30 for real. Nango bedda we manyo bali mu 20. Mama. But anyways, I think I don't like it when someone I don't want to get one red flags is at Wosa. Ngate wano mugundi ya dating kati waliwo ka TikTok endabye ng'omuwala underratinga n'agamba nti yabadde ali mu date gone wrong. N'agamba banange dating in 2025 hard nga first of all omusajja yajja late 5 minutes late. N'agamba that's a red flag, but in her mind kale ngono mali yamusookawo kyokka bajja without me initiated that date. Normally omusajja yakola ki nze making sure nti omaze kutuuka. Anti yamukubira nga bava waka namugamba no, I'm close to that place, let me just shower mangu sigina kola ate jukira fresh makeup bichi. So this one was like, oh, okay fine, because I have to test it. When I reach I'll text you. Natoka na texting talaba response nakwese namugamba I'm on my way. Natoka 5 minutes late we agambye aba akyali awo batuuka batuddewo katono. So I think whatever place it was, there was also a mall the other side. So bamaze nagamba by the way, I want to go and check out on some shoes. Namugamba it's okay. Nagenda checking out shoes. Nagamba mbu namwe simu ye namugamba do a video as I'm shopping. Where nagamba nog, who am I dating? In her mind, like, and the guy was like in his 30s. Nice, she wants to be nice. Nagamba red flag number 2. It's a girl thing. And on day 1, that means he's a love of himself. Well, too much of it. Narcissist story. You know, you can't quite a camera. Munange namulaga nga bakola ki? Nga wa shopping. Era we yamala mudropinga. I'm blocking. Obukitegedde otya? Bugamba, please tell me when you reach home. Yamwana sente za just snapping. Namu blocking. Okitegera. How can you be that like? And then weruma emimwa. Weruma emimwa. Mbu omusajja oyagala pink lips forward. Kiri nkikubye point. Oyagala pink lips. Nga nkyali mulizigo. Oyo omwana yayagala pink lips. Nga yasinga okungulako lip scrub, okala changing lip gloss. Bayaga kola minutes eziri atujjeko. Wetegeza wendiraba omuntu nga gaye bali wali bamugira ebimwa njagamba this might be regard. Yes. Ate nno n'ebifaananyi abeerayo batimbu. Lekerawo ebyekisiru. Era byakisiru byegeni kiki ebyo tetuliko. Kyova nze muyita sister. Ondabikira sister wange. Ondabikiranga sister. Ondabikiranga sister. I know red flag, so then omulala yagambye bagenda mu motoka ye. Bagenda mu motoka ye ekyewuunyisa. Yeah, ordering emmere mu motoka. Drive-by, it was a drive-by. The ordering. Now ordering 10 pieces of chicken wings and probably chips and whatever. Not even. Order is men eat, which is the wings are not like. I'm just saying. 10 pieces, honey. But those are small pieces. Ozilia? Zilia. Suddenly I eat, by the way. Do now wing. Kama katuno way katina. Chicken wings are very small. Nae tama. Eketa. Sebuli omu fetulia. So, but twatuuka, I mean, we had to say, what the guy did not even ask what are going to eat. Are you hungry? Red flag. In your mind, red flag. Every red flag. Oh my God. And they were supposed to go at his place and watch a movie. So the date was supposed to happen at his place. Yagamba mukwano. In a red flag. Omusajja mutambula mwenna ye n'atambula mayiro erimbo. Era bwe nkulaba ng'olinga abulirayo nkwata. So you love PDA? PDA is what? Public display of affection, like your and so yagala holding your hands mutambula. What you tusobose? Then akwate Kindetera okuli so yagaje kwatira. Yagaje kwatira.
Right. Sente za kando. Aizo kina nazo. Oli gundi yakabba sugar mami. Avuka aizo kudduka nakwera bizensawo. Olibutuuka agenda n'ensawo nakuleka kando zange. Then okugwirawo oluggi. Yeah, you love that, eh? Yeah. Era waliwo yakikola just recently bannaye ebiwolo byange byonna nabimuwa. N'agira ne kasiiti ki ekirala kye bakola ye. Because they do. Ladies first. As picking you in like that lip pick. Yeah. In public and in the shy, the Nelson. Kati in public oba onzize. Naera ekibanga kye kikuwa emirembe. N'akolerako gwosobola omulisa naye namukkiriza n'akulisa, right? You would be okay with that. Ebyo ngande banga kisiru nnyo. No, that is love, honey. Omulisa. In public. N'osobola okukulisa eri. Nedda mukuwa lwaki weekwe kanti olaba lwaki weekwe. Ate njagala nnyo like waba nywesa ekyokunywa nekiteeka mu kamwa nekipickinga from his mouth. Ebyo nabyo mbikola nga nkwesiga. Era Dedde olina laavu. bagaya nnyo mpako hafu nange mmaliriza okugaaya. Netwekisinga nompa hafu nange nosigala hafu n'engaya neekuli. Nawulyange ekyokunywa yagala kijja mu kamwa ko. There's a guy I dated one time. That's why I'm still single. If I love boys like romantics, that guy. Nali ngaya. Nagula picking ngaya. I think I looked them like for 30 minutes. In my mind, I remember we were just driving. It was a drive-by. We tried to get this, to just having a drive anyway. Nagamba kambe. Was it honey? There's let me get for you in the Nagamba. That be mpako koida. Nagamba honey, take a chawooma. Like let me get. Nagamba motoka. Nagamba I think it don't take it. Njagala. Nagamba tutogenda komumwa. Nokateekayo. Nemwakisira akakima n'olulimi ne tweyongerayo nenjala akapya nengamba bannaake. Nogamba wonna. Negenda ngotuba kukola amagi gonna n'ogateeka mu sowaani emu. Nze weba deep end amagulu ngendayo nago nga simanyi kuwuga nengendayo with both legs nengamba I'll drown. Ate naye balimenya emitima emirundi 10. Never stop loving. I know it happens, Biruma, but you can't stop loving. Era wenkomye kwoli wano nyongerezaako bongereza. Ogamba tugende mu maaso. Ya kumenya naye kanene tugende. Tugende mu maaso. Kitundu kire tugenda mu here. Olefunyeko omuntu nga let me say amanyi like more okusinga gwe ng'olabika ng'omuje. Nze I would love that. I want you to teach me. Nze sina nsonyi. Nga even if maze n'atuuka finally guys. Bye-bye. Langa gaucho ne kando zange. Kando werangire kando. Alange kando ze. Olabye echaga n'ogamba. Ati ndabye echaga kati langa kando. Dodo wofuna abantu abajo. Love life yiyo langa kando. Zendanya kulambula. Werangire kando bagula business. How are you talking? Naye tudasetted candles naye dodo. Sister what? Siza. Aneze mvuddemu. Leta akagundi kaffe.